Essomero lya Wona Nasran Primary School lisangibwa Matugga Kito mu Gombola y'e Gombe mu district y'e Wakisonga poliisi okulizingako kiddiridde abatuuze okwemulugunya ku basomesa abakazi n'abasajja ku ssomero lino nga bwe beenyigira mu bubbi bwa boodabooda obukudde ejjembe mu bitundu by'e Matugga. Poliisi olubadde okutuuka mu ssomero lino abasomesa ne bassaako njabala ne Kakokola Tondeka nnyuma era wano waliwo omuvubuka akwatiddwa nga naye kale abadde amalamu omusubi agiyambeko mu kunoonyereza. Muzijja wa mubadde muzitwala wagwani bakuyitani Okero Daniel pikipiki mbadde muzibbawo nange simmanyi nange nawe nakadda sitera bbeere nuse wano badde ozikolawo ki anti mbadde ngaaze wakakale osula mu ssomero osula mu kibiina fena tusula ku ssomero eri mu ddomo nkolayo biki anti kati essomero lyaffe kati ero yenswala tusula mu ddomo. Poliisi mu kwekebejja essomero ezudde namba plates za pikipiki ezisoba mu 15 nga za njawulo ekibaleetedde okwongera okufuuza essomero lyonna. Waliwo ne pikipiki ekika kya Bajaj Boxer namba UGB 219 ingene kukunuddwa mu yafesi y'essomero oluvannyuma lw'okugimenya ng'eno nayo etwaliddwa ku poliisi ey'e Matugga. UGB bulijjo tumanyi ng'essomero mumbe babbira mu piki abaleeta bateeka omu lunaku zifuluma ababalaba banneriba ababeera wali eri baziraba bagibabankuba ennyondo muganda wange nabalabanasyaswanasala kaviri nasalanga akaviri boye obweralikivu bwe tulina babbi basusse naye gwe tukwatako wakufa batutidde abantu bangi. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Peter Kanyike agamba nti abatuuze bamaze ebbanga nga beemulugunya ku basomesa b'essomero lino abaami n'abakyalo okwenyigira mu kubba pikipiki nabo kwe kusalawo okukwatagana ne poliisi. Abatwala ebyenjigiriza by'amasomero bonna mufeeyo nnyo okulaba nga mulambula amasomero abagatandiseewo okusomesa mulabe nga mutuuka kuyo n'abaana we basula. Meeya w'eggombolola y'e Gombe Ronald Kasiriivu Kabembula akubiriza abazadde okufaayo ennyo kuwa kale gye batwala abaana baabwe n'asaba n'ekitongole ky'ebyenjigiriza okwongeramu amaanyi okulondoola amasomero agasomesa abaana ab'eggwanga. Nja kusaba bakola ku byokwerinda bakole okunoonyereza kumaleyo tufune report ate ne bakama baffe ab'ebyenjigiriza nkakasa nabo bagenda kulondoola okulabira ddala kiddala ekibadde kigenda mu maaso mu kiseera kino naddala ebiseera bino ebya holiday biba biseera si byangu nnyo. Nja kusaba bannannyini masomero bonna we bali bambi tugezeeyo nnyo okulaba nga security ebeera kyekimu ku bisookerwako naddala mu biseera bino eby'essomero ebya holiday. N'okuleeta abaana abazadde mufeeyo nnyo okulaba ku masomero teeka abaana nga mutuuka mu bisulo we basula. Toyinza kuleeta mwana wo ku kasomero ng'ate kaababbi abaana tugezezaako okufunako omwana omu lwakuba abuzeewo atugambye bujjo baleetawo pikipiki n'oleeta omwana wo ku ssomero naye nga basula nga mbizi osobole okubaayo nga mukyekinga amasomero tukeko abaana bamwe gye basula. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango akakasizza embeera eno n'akakasanga okunoonyereza bwe kutandise ku basomesa bano.